Grace Sajirinya ne Eric Sebalamuna temukulikyo n'emboozi eyo nga bwe bitambudde. Ate genagenako mu Bukedea amataba gafuuse ensonga naddala ku ntambula yaabwe mu ngeri ekiyite waggulu otega wansi. Basazeewo nate okulaba nga batema empenda bwe bagenda okusomoka amazzi gano. Bano bagamba nti ekiseera okuba nate nga bateekawo obwato okusobola okulaba nga bayita mu mbeera okusobola okutuuka wa gye balaga. Amataba gasanyalaze ebyentambula mu disitulikiti y'e Bukedea nga wowulirira bino abatuuze mu kitundu ekimanyiddwa nga Tajari ne Kamtul. Enguudo zeereddwa amazzi era bano batandise okuyiiya ebigenda okubayambako okusomoka okutuuka gye balaga omuli okukozesa amaato ge babazze basobole okusala bayingire ebyalo ebirala. Bategeezezza nti amataba agabakyojjanya gava mu disitulikiti ezibalinaanye okuli Bulambuli ne Sironko n'ebirala nga bwe bannyonnyodde. Malinga Peter wamu n'abalala abayambako abatuuze okuba bajjira obwato buno okusomoka boogedde bwe bati ku mbeera. Lokotole dakene sa chapakane donante tonga akesha kanyikudu konyoto mo sirigi chasa ibitana mamete sirigi eyangara mamete sirigi. Masaba Andrew Nzara ku kyalo Tajari wamu n'abatuuze abalala bawangala nabo bagamba nti okubulwa olutindo olusala ne lugguka emitala kibazibuwalizza nnyo mu byentambula naddala okusala okugenda mu disitulikiti y'e Bulambuli. Wakufaho esikulomeraano abaana basomera e Bulambuli ikenga lyese kwambukirako ngefe batajari lyakola lyena lyafunika byakulya kufunira kumutambo busa kusobanira lyato nokwambuka enano ingala kwafuna bili okupapa. Abaana bafe bonna bagenda mu ssomero eri e Bulambuli, abakyala bafe bali babeera mu lubuto bonna tubatwala eri mu antineto. Kati tusaba gavumenti etuyambe kati bano bajeika bonna bateekawo wano tetusobola kuyisa abaana bafe bagende ku ssomero. Ssentebe w'ekyalo Tajari Mukwana Mike naye ayogedde ku mbeera abatuuze be gye bayitamu. Fobene wakhwarawo konye wakhwakirawo nga bisaala nga bandu khubiriraho nekhwacha ku Bulambuli ate nga projekiti ine ejeke yekire yarawo ku mibimbi byakino nekhwayushe bulalo khwabukobesa khundulo khuno. Abakulembeze abalala okubadde kansala wa Bukedea okwi Michael ne Osale Patrick omu ku bayinginiya okuva ministry ey'ebyenguudo boogedde ku mbeera abatuuze gye bayitamu n'engeri gye bagenda okuyambibwamu. The district receives, we receive in a quarter, we receive like 70 million. That money cannot even do anything on these roads. The roads have so many, and even if you say we put all the money on one road, so far we have gone into 3 roads, which we cannot even, the 70 million cannot even work on. We have prepared reports. It's now based on that. But of course, because of the limited funding, but generally, Tajar, it has been brought to the attention of the ministry. Byamakumbi Emmanuel, Kurasawoti TV, Omunyo.